Isma juzi era over the weekend twalaba omukulu Musuuza na meetinze Rema namuwaawo sente namumansira tugaye nti bakyalina mwaka akantu Kenza misinga laavu omanyi mwe kyemutategeera omukazi bw'anoba ng'alina omwana wo ebbanga lyamala nga tannazaala mwoli abawuwo Rema wa Musuuza Sebunya just good mperekeze alina muki wayise ebbanga kyokuba we yawasa tugenda mwaka omwaka gwonna akola ki addugaza amasuuka agaffe kitegeera twamuwa omwana musava alina ne sampo ye talina sampo kati ate tumuwadde omusava kati izirema infaatayiro no yes era Kenzo woddayo emabega nga baakawukana ne Rema statement eno Kenzo gye yakola yagamba Rema amututte yeetaaga emyaka egi olwo atandika okumanya nti si kyamanyani azonga zitonaweza 5 mba nkyali mu liidi yes Sebunyage zayombe kati Rema atwala ku mwana wa Musuuza togabeeraba tubeera abakazi tubamanya abakazi balina oteekawo tension Rema tension y'omu public yamuggwako kubanga si shiba nti talina musajja omuyimbi waanawusinga nti afunye omusajja olwo feemu ye ng'ekendeera eyo mulwanira ng'esigala ya support kati Rema yasigaza support talina eno enthusiasm y'oku stage okitegeera what must Rema create 2 big brands omulwanira Mr. Kalevu Kabulaka then nani ne Mr. Game Park yes Mr. Game Park tapa muzu anti ya deri muzu Game Park nawo awobo oyogedde bot kiba kiraga era kitegeeza nti Rema yatwala obuyinza makamuza talina buyinza anti abakazi bwe batyo mpaka amuza wanaazaala mwani Rema Kenzo kyalina pandi buli omuyomba ngadduka abakazi tobamanyi era Kenzo watabana mutima guvuga munange ate okiyisa kiwundu nti onodde awonyera munnyo nti bakutoddeko naye kinnamulondo kivadde ku lujja lwa Rema n'amuza akiriko kinnamulondo olaba comedy Rema tanyeenya nnyo Rema mukazi ali just naye bino ebiwala bya comedy ekyo kinyeenya kitiribira dokita jangu ate abakazi babaamu ensonga nange ebiki jakkebera era Rema namulabula abantu baali banyigeyo vidiyo erimu 100k vidiyo eyo gye nalabulani ne mugamba lekerawo defendinga Sebunya teweemalaamu nnyo nti era si ye page ye simanyi taliiko social media olimba is blind followed gye nanyini page yali ebuddewo ya Sebunya yakimanyi tukitwale nti kibanga omukozi wona amulekera nti omwami muwe boxers omwami muwe kino gwenga omukyalo otudde Namulondo omuyita musiru ye Namulondo ngamba Namulondo omuyita musiru gw'omutadde mwezi akalulu Sebunya mugezi he came as a modern doctor nze wembera Sebunya why do I chase Namulondo nga mukazi wange yamundeetera mukagendo twalije Musuuza omwana yes era Musuuza ne Sebunya beekubira essimu asigaza kinnamulondo naye akyaddeko tugenderaawo Namulondo ne gubasinga era mbadde nyamu nange era n'olemwa kinnamulondo Hamuzaki atasobola kugamba nti Rema omwana ono tumugobe wano Namulondo tumugobewo Hamuza brand yawasa brand yes Hamuza brand fa bamufudde brand bawaserugayizo bakusasira ya brand kukusasira tegera level yo gutegera ki Hamuza amanyi level ye walabye kikaze kyamuyingiddemu ku serefi n'ateekyusa Hamuza ayagala naye ayibasiba omwana oyo embuzi eri ku mpingu teyinza kwetaaya ekikazi kyagyetadde mu serefi ne mulanga ali ate namwenyereketa tujja okukuba Hamuza twakuwa muwala waffe beera mu layini egi akawuka naye kakugwa mu liiso totemya atemya kina Rema waali ekyo ekifaananyi genda mangu okijjewo tetukyagala kyogamba Rema yesembereza omuzigo yagusembereza Rema biki byatakola atamanyi kwawuza atamanyi sama lave eriwo ya sama ibano Namulondo bakubi ba sama
Rema amanyi ya kitiibwa simanyi ebyamuzajja bikola gene weewuutira ku supu asala busazi kiro tasala ono bamuyita abeera mu mikolo Rema mu covid yasinze okukola akoze million 10 mwataano covid byasinga oyitibwa wamma ne waabuliridde Namulondo takyalina mizannyo eboni zibazannya abeeraka Rema ageze tugawo obaali lubuto kumbe amuza akanyiriro konna alina biddemu byebi ibiri ni this guys yabifuna gwe nyiiga olw'okuba oyina omu nawe funa mukazi aleete kikwano kye nange Kinnamulondo nkyetwalira lwaki tokijjaayo tenze oba toyanga nkwata musajja munno muleeso sikya saizi yange nze siri pedophile njagala ba myaka yange kyo naye okwange okijja Namulondo wanyamba mukulu Layira si moto tomulabiraawo alaza mukulu kuggwe nenga muto nnyo kunzi kati mukulu kuggwe iwe ate mukulu ebbanga lyamaze naye kirungi okyoso okyegezaamu n'otegera wowooli odduka sipiidi Beatrice bakisensula badde kigaa nti baganda baakyo Beatrice omanyi bo tebagenda kufuna ssente mu music kati balina kufunamu ku byanayana bamale bagende wano ne tukyenza bana ba boys to men kati balina olimba lwe bakoze ne Lutalo balina olimba lwe bakola ne bajjula mu video izo lowooza olaba kwaya anti bali basatu kyekugambye kyekugaye temuli ssente kati abantu basatu babawa milioni 6 ku mukolo muba mulina ssente mmeka 2 Johnny Black ne wajja ne bamuwa 2 kitundu aba basinga mulina okugabana okwambala kyobola bwe bakuba obugatto bwali bufaanagana twali mu street challenge n'abawangula ezo eza Julio zali zifaanagana ez'oli omulala saali buli omu yajjayo za munne ebimu bambalira wamu kati abo tebalina ssente kunyirira babeere bayimbayimbamu ku bukolo bayitaawo nakwana abukazi kubanga teri promota agenda bayita nze mbeeresa mu America ntumye abayimbi basajja basatu oba kyekyadusa ne manager waabwe goni nga tebayingiza ssente era kyobola kati babakinze kukola love songs bayimba emikolo ye version be basajja abayimba emikolo n'okwegira simanyi bukopagaalo n'okwesitula obunyamanyama n'obupalepale ebyo ogenda kuvaawo mangu mu music wano Uganda kasita muyimbira mu bandi nga temuli afirigo nga kikulidde oyo akuba laapo wabbe mwayangu osala amagezi agende agana gamuwandiikire ate mwabavubuka mulimu omuvubuka ogu ayina amaloboozi abakwatiridde ali awo n'omuddugavu eyagamba yani Mr. Lee oba Bobby waliwo akopa radio oyo mujeewo waliwo kajjuliyo akawamba omutini akawamba akatini akewe oyo mujeewo tamanyi kuyimba ayimba nga radio oba akopa kati olira apa Juliyo gondi Bobby Rush oyo ye ayina okuyiyizaawo ayina oyiyizawo talinawo olugendo bagamba yawandiika n'okuwandiika bw'aba yawandiika bano abaveeko oli omuddugavu oli Mr. Lee oyo yalinamu kyayinza okukuliyetinga mbabuulidde B2C nemukola mutya temugenda kufuna ssente mu music industry ya Uganda mbabuulira by virtue of kuyimba basatu abasajja ani ayinza okuyita mu America ekisooka ogira air ticket bya beeyi hoteri biki ate n'ennyimba ze mukola ezinyuma muzikola ne kolabo kati mukola ne Rema ne mukola ne Bebe ne mukola ne Lutalo ezo big brands kati obayita mpitira ddala Lutalo n'ayimba oluyimba lwammwe ng'okimanyi abantu bamanyi nti gutujja oluyimba lwa Rema ng'ate bano bebaluwandiika. Yes, because Rema made more impact mu songo si mu kuyimba appearance as a brand kati oluyimba yaluwamba kati ne Lutalo agenda wamba lwe bakakola kati jukira Lutalo ne bitusanya singo yimba embaga Lutalo kati promoter ayita ata bitu singo oluyimba lunyiriro mwayimbye ne Lutalo bwoba promoter oyitani Lutalo of course twe kati bagenda kukola sente lango kyatudde mu kamera abo tebalina sente begase ku Benigard Benigard kyamusula lu Jamaica wano Vampo saliwa obali Sweden wano dansolo takola dansolo akola wano ye Wabbafana okitegedde ye Wabbafana Sindi olina okuteekamu Oluganda Beniganda yakwata nnyo ebitabo n'abisoma behavior biki ayabanga balukalani yes
obeera onyirira amabaala gajja kuyita, but you can't go beyond that. Yes, Biniganta alina okukola dancehall alinga ow'omuvubuka omupya, omuvubuka omuto gwe bayita Viper Ranking. Kati Viper Ranking ajjalwawo mu dancehall kubanga akwata afusinga busy signal Shabaranks n'afusinga naye ng'akikola mu luki mu Luganda. Tolaba epasi tasobola kwentataininga abantu mu show. Ate music oba mutegeera naye wa dancehall oli eyamalayo oba engeri gyalimu olutoloto ta-entertaininga naye nga music anyuma ate nga ku internet comical naye tayinza bikolako ki ku stage but music wamuyimirira because amutunulya ng'ali global. Biniganta alina okukola music agende ku ziri standard afune sente ku Spotify naye wano mbivulu tewali asobola mukubira kasimu tewali. Isma juzi ku Monday actually ku Sunday Pastor Mutesa Asira yabayo n'ayanjula omukazi. Yes, tuba tuli awo amaze okwanjula enkeera ku Monday eyali mukazi we ex Julie Mutesa Asira naye n'afulumya ebifaananyi begatta dda n'omukazi. Kino gwe nga gwe akuliddeko mu nsi z'obulaaya kino kiri kitya? First of all, disclaimer nti ebifaananyi si bya mwaka guno, bya mwaka guli 19. Era Julie si yabitadde, Pastor Mondo yabitadde kuba Julie ne Pastor Mondo baaki bamukwano. Era ekyabimuteesezza kutaasa muliro gwabadde gwokya Pastor Mutesa Asira olw'ebizibu ebyakagwawo mu church ku ba prominent church leaders nga Pastor Bujingo. Kati bantu balowooza church egenze llo ku mateeka gaayo abasumba okulekangawo abakazi before divorce ne bafuna omuki omulala. Kati nga Monda amanyi Pastor Mutesa Asira ne omujuli ye yatadde ebifaananyi assa omuliro nti oli omukazi ya movinga dda era ayagana bakyala banne ate ng'ekyo ekyokubanga yabitadde n'ekyamutwala e Canada nga church ekompuleyininga eri Pastor Mutesa Asira nga Julie Mutesa Asira atawaanya abaana mu binaabiro ab'oku church wano. Kati omuliro gwali guyitiridde n'agamba kakokola tondeka nyuma sika gospel music. Ezo zonna ya inspiring songs yatuwa. This is what I'm calling misguiding, inspiring people wrongly. Inspiring abantu, love songs, oyina abaana, ba celebrity, people idolize you, nokera kumacha tioli lesbian. Be a lesbian, be proud. Nito buzabuza bachi bana. Kati abana ba Pastor Mutesa Asira bali mu image chi. Ba celebrity bali Uganda ne tata gomukazi agwe yawasiza, which is normal. Bagenda kujje Canada nga mama ate yebakana omukazi munne amukisinga olwa muyitani anti what that is mind blowing. Isma chembuza kubona ne abera n'abaana ku Julie no mwami Mutesa Asira babeera ne mwami Mutesa Asira tebanafuna butuuze bwe Canada babeera wano okitegeera. Kakati ate eri agenda funa obutuuze kwa kati bewasiza obutuuze bumuwa okuleeta abaana be okitegeera. Abazungu bakiza tuyinza oba lesbian n'okyuka okukyuka kiri gyali it's all right naye toyinza tugamba nti obadde musiraamu ne walokose eggulu n'okolerawo bukya y'embizi otegeeza obadde obbirira embizi ng'oli muki musiraamu. Kati ne mudabadamu Julie Mutesa Asira to transform from 1 to 10 in a rapid way transformation engeri gyayambalamu omulaba nti nekiri ekintu kyakola akyagala to portray herself as a man. Tuyinza oba tuli wano nga Pastor Mutesa Asira was abused. Yes, all this long omukazi adamu abusinga nga yensonga lwaki yamulekawo n'agamba kamuleke. Omukazi yali yaleetera deleta pastor oyo okuswala balamu bo baganda bo maama wo famire yo okitegeera. Ebyo birungi byonna balungi ndagala nnamu teziva mu nnimiro naye bazadde bange obalese otya mikwano gyange okitegedde. What is the impact
ekitugamba okufuuka lesbian ensi yafuna paradigm shift kiri nomo okitegedde mu new world order naye kikyalabika bubi mu culture zaffe kyova olaba era ababikola wano bakola ki batebenta buki butebensi njagala abantu munfune bulungi bantu bangi abagenda ebweru okufuna empapula ne beeyita bye batakola ki bye batali ate waliwo n'ababyeyita ddala nga babiki babiri kati madamu Julie Mutesaasira kizibu ogamba nti yeyitawo eyisire zibiyani kuba n'abaana wano mu kyaki baaliwo n'abantu mbayina nga bakompoleininga ng'abatakula mu mbugo akubaza ogenze mu kinaabiro nga yagguse dda abaana bano bonna abakwaya Pastor Mutesaasira ng'agumye bugumi bammondo nga bagumye bugumi nga bamugambako naye ng'alina gu monster ogumulinnya n'atawaanya abaana balina n'okulaba abaana bennyini ababe ne bamuggyako yes kyeneebuuza Isima kino kigenda kulekawo abaana baabwe kozi nabo badde bazze mu andi kyegambye kati abo abaana oyo Ezekiel engeri gy'ayimbamu ekyo kirenzi engeri gy'ayimbamu ate mama we n'ofumbirwa omuwala oyinza omuwa bad perception n'akula ng'alaba kiriki naye n'amaliriza ng'ayagala mulenzi muki munne kati on'omugamba otya nti kibi nga maama we yamuzaala ayagala mukazi munne ensi ekyuse nnyo tolaba Kardashian eyali taata waabwe kati maama waabwe yes yeyo shift mwetukola ki mwe tuli tulina okwegendereza ennyo ne tutakopa buli kimu abroad nze mmanyi tuwane Uganda bw'obuleadinga omuze nga togukkiriza gubaawo mungi kati wane Uganda ne bageza balayisinsinga bagge ne balesbian oyinza olaba abantu ne weewuunya nogobadde otasuube bulijjo Isima bulijjo gundi bulijjo okitegedde because tetubeera mu bisenge okitegeera yes era maasa olaba kati ebyo ebintu bimbula bya Julie akalulu akaddako wane Uganda akajja debate y'abagejja kubaawo yes ane nawulirako nti n'omukulu ajja munaya akiwagira tewamuwulira Bobi Wine awagira ebisiyaga anti bakubuuza mu America okukuwa ssente what is your take tewalaba yagenda South Africa ne bamuleetera ge moderator ekitegedde moderator n'amugamba yogera ku bagge ate alina oluyimba nga abavuma kyekyamugobye e UK kakati ng'akyakola awo n'amala n'adeclaringa nti tabayinaako buzi wajja protectinga interest zaabwe ng'afuuse president yoyo omukulembeze gwe twetaaga ate mmwe abavubuka nti muli ba new generation yemmwe ayo gwe mwetaaga mmufe gwe tuganye abakadde nti toyo temujja kwonoona baana president okujja nga Museveni ali ku clear genda ne ku CNN ng'ayogera ku biseega ali very clear ono mukozi waabwe Bobi Wine yes implant bakuteekawo bamubuuza bagge ogenda kukola otya yagamba ngenda protecting interest zaabwe oba kitegeeza ki ekyo abanga abawadde full support kyekyo Isima twangisebo ku kintu kino kyekimu kyekyatwala kerekere n'omuyimbi Keko Keko ye yali era abazadde mugenderere omwana wo takutandika okulimba ebintu ntunti nno tomboy omuwala we yeesiba mu bintu byaki bya tomboy amaliriza afuuse lesbian era Keko yali wano ng'embeera yonna ogikola ki ogiraba kyova olaba Rachel bali misguiding people wrongly kati Rachel abadde rapa nga naye era amanyi okurapinga alina kwambalanga muki musajja naye kakati Rachel yekirealize nti you can be a female rapper as a woman era alabika bulungi n'obuyimba bukola ki bunyuma naye yali atandise byani kasita obwagge ovaamu ensonyi ng'oyogera obwagge bulinga kubbirira mwenge ng'oli musiraamu yes osooka n'ogubbirira ne bano n'ogubbirira kivaamu kukuba kigo mu lujja lwammwe nga batto bane bagala ti ogwaki n'osituka n'oddawo bagenda okutuukako ajjudde mandule yes kakati this is how it is ensonyi zisooka ne zikuggwamu n'oba proud okikola ki bakimulavu bulaka tobalaba mbalaba yes vuka juzi nali mpulira nga avuddeyo nti ali ku kkooti lwe bakwata abaana ekika muvuka ali awo buffe tuli bamalaya bakukkubo you understand kasita oggwamu shemu eswala ku kikwekyo kyokola ate ngaawo wennyini woba ogambye nti Mondo yali akwatagana nnyo ne Julie nga twawulirako nti ne mutabani owa Mondo ogundi yani ono ani Kimuswaga naye ayiteeyo
ati kigambye allegations zijja kujja ebiseera bingi nnyo kasita obeera kubanga obwagge butambulira mu bintu ebi bisatu bina. 1 butambulira mu entertainment, butambulira mu sports, butambulira mu ba fashion, okusingira ddala fashion chefu fashion. Genderera abantu ba fashion, genderera ezo simanyi ebrayanizi ibiki fashion gwewebuunye nti Kasumba Mudoyi ono omulasta wekawanda atunga n'atungira ne mu nnyonyi is not popular, is popular among a few Ugandans. Naye Ebrayanizi apanga obupanze saati n'akuwa musinga okitegedde naye nga kubombya ni designer oli atunga Uganda emanya ni designer bamanye Ebrayanizi otebye nanyumyanga naawe kati kino kitutwala wa kerekere ye kyamutwala kerekere b'omutunuulira anoonya mpapula bakwana abano ne bagge kati bagezi bakuwa ne balaba obaddala oli bazudde nga babalimba bw'otunuulira facial expression ya kerekere omulaba nga ali between hard place and a rock. Yes, nze ngabira mu Europe ekyo nsobola omutegeera. Ate waliwo n'akalala mbukati tebakyakukkiriza genda direct basooka kuteeka wano mu kampu e Kenya bakufunira ekisajja oba ati nabo balaba naye empapula kintu ki stressinga oyi bantu banja babeera mu kampu n'agamba isimaze seewerayo mu ebyo ebintu nze ndi muwandiisi wa proposals abantu kwe bafunira empapula mpandikira abantu naye okusinza ku story gyokoze eki gyompadde bw'oŋŋamba neewaayo nga wabisiya ngaera mpandiika yabiki bw'oŋŋamba neewaayo nga mbega nti oba banoonya era bwetuwaki bwetuwandiika kati baana bangi alwa mu kampu omwaka toyina access ku banka ku ssomero okuddaka tokubayo simu tokola toyina sente naye bamanyi oliwa oli Canada ajja mu kampu neyeewaayo nga ge n'afuna ajja neyeewaayo nga ge n'akola ki abantu gwe ne bakugamba munnange gwayo koyagala nnyo ekiyumba akati oba tosobola just kwogera gw'onookola ki gw'onoomanya gye bali abagaana naga nze ndizifuna mu ngeri yonna nga omutima gwe tegumukkiriza kintu ekyo nene olw'okuba okulwa mu kampu si kirungi abamu beekanga agambye njagala ono ne babawo empapula ate bagenda zizzaayo n'ogenda n'okola ebiki ebibyo tuveye tudde ku bachalibo abekamo kyao nga bawangula musango tebalina musango bawangudde togo bawangudde toga enkoko bazizeyo tebazisala dismissed court dismissed yagugobye tekitegeeza nti agulopa tasagutereza bagugobye on grounds waguleeta bubi so the court did not look into mu detail yes kati waliwo possibility yakiwalamu okukola appeal naguteeka buteeka buki bulungi so weba people power celebrating bagayita majje mu lukufu fa bamanya amateeka awo tusirikamu ate ffe twasinza okufunamu ffe twagala perception omanya abantu abavudde ku nope by musango kuba mu court bameka bangi ne Bobi Wine nti wamulire ng'ayogera agaye bantu bangi batuvuddeko eimu yaffe perception nga bamanya ambuleera tekyaze wane Kikwayi Akimu Kanyere yagakuweereza abanupu basattira oluvannyuma lwaki balamu okwogera ebitakwatagana nga kati bayimiridde mu lusuubo bali mu kkooti tebamanyi watuufu wakudda abadde yesimba ku nupu nga ngenze ku independent bino birimu akusattira nga adduka awo wonna yasigaza basegere nkutidde tewawulidde wanupu yazze mwendale mukadi egitunze oba yabadde waaweyo mayugwe nga bamaze omuwa omunomirira so in politics there is what we call a perception. Yes, kati twakuliyetiza perception abantu bamuvuddeko balowooza bicha ate mu byalo tebannategeera bino byasaliddwa tukyayongerayo kali abanupu basattira lindirira olwo basegirinya balindeko bali mu abani excitement. Yes, balina olinda kubanga kati government tezigaba power eza Africa bakulimba hados nga olaba high jump bano banzikuze badduka mwakabuuka 8 naye nga mulina okwetoloola eyewedde katugenda bayita mu eggulu
ove eggulu tukuyitemu kugwa amabirizi ewakiso awo wonna totambula n'abantu fekye twagala olwo tetinge wano otolaga buli wosukka Masaka nga ddayo e Kampala ngodda olutuuka e Kampala nga mabirizi akuloopa ng'ogenda kugwa amabirizi oba otali kugwa amabirizi te electoral commission waliwo sigini kyenfu kati electoral commission egeragamba mulimu sigini kyenfu mu za Bobi Wine temudde mumudduke tukukooye tutuuke e Kalulu tukuwangule ng'agadda mu kkooti zakutama tulina okukuleka ng'omuzannyi w'amatatu w'okukuba n'akubba school fees akuleka n'olyamu egi ebiri n'ojjayo ziri endala n'akuba oba draft omuntu akutega n'olya n'akkuba kingi nkugambe kati fe tulina okukuteerawo kuba twalire tukimanyi jaji abasaala mu feva yaffe abaloopi mwandyera zikooti ziwalana babadde batandise waliwo ekisajja kyabwe kyagambye Lawyer Sekana ali mu State House bamutaddeko pisto era agenda alayira enkya yagenda osalawo kati awo ne tugamba Nuupu sala mu feva yaabwe tebakyayizaga nti kooti ziryani fair ate luli tebabasalira mu feva yammwe kati ku luno yaffe ffe tutwale ng'omuntu w'okukuba ono kano kali akalategakola ki kati mwalidde twagala mugjeyo fees tukukuba ogende ng'otambuza bigere embagere tatundeyo mputidde tugenda olamuzaayo wonna obuyumba bwe mwagattagatta ne mugamba mu mansioni bwe mulaga mu maaso tujja butwala Miki Wine ajja kunguza ennyumba ye okakasi why not ayina omulimu mu Uganda mumanyi nti yazimba ofuuse mugagaga kati Miki Wine sente zazimbye ennyumba nange nga nziyina kufa mbi ani yeetaaga munne okimanyiza okugoba Miki Wine mu nnyumba nengisulamu anti kati Miki Wine alina $10,000 kati bwe muwa $10,000 tavaawo nembira nga mbeeraawo naye baatugamba sente yazijjeeyo ewa eneewamba muyero era abo bayero babadde bayero ebbanga lyonna banyanzi bayero gwe bagagawalidde ku mulembe ki just jajja family ya taata waabwe yaleka lesettaka nga balina amataka talina yali afumba mmere mu dipping ebyo bivaamu ssente obadde ki yakumbulira bye yaliko ye ate kunafu yaki yali profesa yali mutunzi wa mugobo yawa ekomba amataka gonna ge balina eri mu kyalo kyange obba n'ettaka lirina value kyoliyise lyekkololo balitunde waliwo talina ttaka mu kyalo gwe temuyina this is a culture of Uganda. We all have land. Fenna tulina ki? Tulina land. Just muntu avayo n'atandika kukifiiringa too much. We have land. I have land. Yes. Goba gato oyina land. Fa. Ojjalaba ngo oyina land. Isima tuba tukyali mu struggle. Bobi Wine n'agenda ku Bulange. Wakatikkiro. N'agamba bunsinze. Nze yaleetedde okuba abagundi ab'ekika ky'embogo tiyagasi bansonyiwe omanyi ne wemba saagala Bobi Wine mba nomuwamu credit tukuba ffe omwana oyo yamanyi bwasula ayina ebiwundu ku mutima tukuba naye abadde ki resonate yambo kati ogenda Mengo yabadde agenze kuteekawo kuba kati ali Julie party president kati boba party president ngoyina n'abantu bonominatinze oyina okusalako gye tuyita cutting off wings kakati ayina osalako ba Edi Mutwe bannasoma kulya nviiri okiwulira n'amuzeeri simanyi ba Bobi Wine ndi mukubi wa butayimbwa ddeeri tewakyetaagisawo bonna kati ayina ttambula n'abajuli nominated Nabiira Mayende Segirinya Muwada be balina omubeera wa kati ate tiimu obeera party president ofuna advisory kati bano bonna ababadde mu Nuupu awo bonna basafalinze ekisajja ekyo ekyettaki none mwefumita byuma mu nnyindo penge kakati abali tebamanyi politics babambira buki bubambizi bafigitive badduka baliyo tebalidda kati ne baleeta damage ku Nuupu ng'ey'abavumi kuba abaana abamu aba Nuupu beetereza dda mu Bulaaya nga tebavuma baki naye nga balinawo kalakiteezi Kakojja omulalu kino kirumbuye mayuga ne mwefumita byuma mu nnyindo okiwulira mayuga galinga gakaleka gonna yenna yakutuka yenna ali ati talina omuntu alina ssente tezeekwekwa abanyi baleeta omulaba talina muki ssente naye omulaba yenna pewo yamuyitamu mbwatunda bamalaaya kati n'owulira ebintu bweti takitegaba butuuze basula mu myalo eyo anyway kakati
Bobi Wine alina okwedistancinga kwaba abaki abayali kati bannabira bamugamba time twetaagawo perception mu Buganda kuba wano bwe tuli naye tetuwonoonyeewo nnyo kubamba kakasa obululu bwa Buganda tewalinaaka bweze bwakekwa bwadduka kubanga abatolo tebawulya nnyo Luganda bw'onooyita omuntu ekyobuwemu mu Luganda tagenda kitwala nnyo naye wano mbanno bw'okimuyitira abaana nga bavuma okiwulira okukoola abakulu ne babika kabaka wano mu Buganda akakalulu kabaka genze tewana abantu bawo tebakyakuwadde kati yeetaaga okucreatinga perception nti Mayiga andosinze he has endorsed me naye ng'ate Mayiga you cannot endorse anybody twabajjabo mu politics era kabaka mu December agenda n'ennyonyi Uganda alinda akalulu kagwe eye protocol akakiiko ako konna Mayiga kakulira bakadissolvingi buli muntu agende wakyokiri manyi balumbuye bambuye ebintu anti bafala abasiru tebamanyi bigenda mu maaso kabaka buli tuba n'okulonda alina okuba mu liberated zones just in case yeta babbyabo era alina obbaleka just in case mugenze south kabaka takola ki taliiwo n'olw'ensonga eyo kati kabaka ajja kgenda e Bulaaya aleke ng'olukiiko aludissolvinge nga kitegeeza Mayiga alina kuwagira individually buli muntu alina okuwagira ki individually what Bobi Wine needs yeetaaga Buganda parliamentary caucus eriwo ne temutrustinga temukkiririzaamu alina kuba nabayaaye bannabiira Isma awo wenyini ng'atufunvubiri okuva we basaze omusango n'okumuteera ekibiina twategedde nti okwewandiisa kwa 3 Novemba tusuubire nti kati kirirwedde zaabika emipiira 22 mukozi muwaddemu bali abagamba ajja kulabikira ku ballot paper ate kati musabe gundi emukiriyali musabe niye kaya ina academic papers yekka ate nga bagamba nti muzeeyi talina buli we musaba ate tubuza kati electoral commission ate nga bwe yakiriyalinza okiriyalinga batunulira academic paper Museveni yalina academic paper yekka ezono tebannaba ne Mwesigye ye bayise mbabiri ezammwe tebannazikolako sikulu kati bamunaabayo ku 3 November nze mmanyi electoral commission yegamba nti simanyi diploma yali mu ki general paper simanyi F9 kati ebyo byaffe twagamba ofuna F9 wali luddawo nga tufuna D1 sajja agendako kwafanya kola ki kusoma talina kye yasomayo yagala kumbulya byavadde bagisoma mubati obalaga veeri yatulanga butuuzi mugonde talina kye yakola nedde ezo baziteekawo kati waliwo abantu abadde bamutambuza musajja wattu Lubongeya yasomera ku Harvard Lubongeya Lewis President Museveni nga yamuweerera yasomera ku ki ku Harvard najja ne yeesimbawo ku East African Parliament ne bakuba oyo nadduka nalanga ngende nyingire mu bajega neyeewa ekibiina ye Secretary General nanyini Nuupu naye mwe temukimanyi kati Lubongeya yawandiika ebbaluwa ne bamuyita mu kannakyalindi course ka wiiki kubanga kulambula naye nga talina byasomayo certificate of standing eza Sebaga certificate of attendance babigaba eyo Europe Sebaga yatuuka n'okujja driving permit bwe bamusabe bapuledda ensajja agirabyeko steering nti yakuvuga kayinono bwe banabimusaba talina ye yasoma ku Harvard akikubuulira yasoma ki naye mweyisa bubi musajja yomumuteerayo drone ate omwogezi wa poliisi n'agamba eyo yabadde munyenye kale ebyo kyomwogezi kikyalyawo kuba yenanga era nanga yennyini enanga adungu okitegeera naye ffe tukuweereza drone nga gavumenti ekubege tugiteekawo ate gwogirabe mutuyita basiru muli bayaye tubamanyi kwegamba era bannange waliwo ebintu ebyesesa kati nno n'avaayo mu gogawuni nti naze mukompa there is no mansion yetayaka mansion kitegeeza eyo kompa gende wa misi kiguno olabe ekiro tuba Miami ffe tuvaayo nkukaye tuvuga amaato tukuba basket beki ekiro mansion kitegeeza ennyumba emisana n'ekiro almost the same walaba omusajja mu nzikiza ali mu nyumba yenengo zogamba ali mu kibira nti nalazira ba drone yeyakata yennyini yeyakata drone yakimu XP nkutidde
Fe tuyinza bane drone weterera zizezaawo. Fe tukusindikira drone. Ate ebeerewo gw'ogirabe. Bannange mutubaleemu ku magezi. Akwata simu kikaaki eyekuba ekifaananyi ekyo. Naye walaba Mansoni. Omusajja yali mu kibira ekiro tinaatambuddeko mu kopo. Since when have you walked in your compound? Bannange teweepaatiikanga mu kintu ky'otali nga ne gawuni egudde olubege because teyamanyire ezo gundi zaffe morning moron ne tuzeesiba tekaakola kaayitaawo naayiya akalala. Naye ate nga tuzza omwogezi wa poliisi yenanga era enanga yalaga nti sikaffe kumanya sikaffe takamanyi nawe bakayita. Omusajja yamugamba Bobi Wine tolina lukusa lutambula kiro mu compound yo woba otambula bw'otyo ojja kufuna obuzibu. Ayayi bajja kufumita ebiso. Enanga gwe tuteekamu ne ssente ne tumuzzayo for diplomacy ojja oyogerere poliisi. Simanyi lwaki poliisi omuntu tegumpa bampa njogerere poliisi weekends enkyukakyuka ne enanga twakagoba muganda wo Kayima. Anti bonna balijogera bwetyo. Waliwo gwe bayita kikumbi simanyi se kikumbi nga naye waati ne baleeta Nabakooba n'atutawaanya mpaka we yagenda. Kati ne baleeta Kayima baamukuba amayinja ku kufa kwa gundi walo nadduka bakomezaawo enanga Adungu. Kankola omulimu gwo tulina okwewozaako lwa Adungu yenanga. Engeri gy'olina wano abanene mu gavumenti lwaki tebakuwa ne bagamba omanyi oba spokesperson wa poliisi obeera diplomat enanga asobola ofuuka ambassador because you talk with diplomacy. Enanga ali very good, ali calm era bw'omulaba ng'ayogera weesigire buli calm possessing all qualities. Naye nga womanyi nga gyatali bambi muganda tamubuuza ebintu ku stupid ndowooza naye nga enanga mwina lujanja tugende n'enanga ku lwa Adungu tukutumidde tuveewaawo. Obubaka bw'obusemba obubaka bange obusemba njagala abavubuka bakubiriza okubanga mubeera babuvunaanyizibwa. Woba olina omuntu omwagalwa be cautious obulwadde weebuli genda bakkebere ate ne corona waali weeyade mask mwobeyinga ebiragiro bamugonvu nnyo ku gavumenti eriwo gy'oyagala esobole okukusangawo. Naye bw'onooleeta amampaati ojja kubeera kitalya nga tuli ku makuloni nga tuli ku juice fayiro ebule tukutalule. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza mbaagala nnyo mbaagalira ddala Mukama abankuumire.